Awo nyini wetuli Alan Cruz Mr. Handsome nyongera okutegeeza olunaku olwaleero webale kubeera ng'otugoberera webale kubeera ng'olaba BBS Fina webale kugoberera Celebrity Track subscribinga embeera ebeere nga egenda ddala mu maaso olunaku olwaleero nina omukyala I respect her muwe ekitiibwa ky'amaanyi kozisenga and bwe kijja ku balenzi alina ebintu byali aŋŋambyeko emabega awo bwe nabikola nagenda okulaba nga embeera kituufu ekyukira ddala alina obumanyirivu mu kugonjoola amakobo okubuulirira naddala abaana ab'obuwala then ajja nakuba atubuulira ayina eddagala ennaku zino oba mwabategeera ebintu by'ekisenge ajja kuba atunnyonnyola Senga Hamida gwe tulina olunaku olwaleero agenda kuba atutemeratemera mu bufumbo olwaleero njagala twogere ku bufumbo lwaki njagala twogere ku bufumbo bw'aba celebrity oba obufumbo bantu bangi bali mu bufumbo nga banyigirizibwa leero ennaku zino tulina Rema ne Kenzo bye bitrendinga ensangi zino so twagala Senga Hamida agenda kuba atubuulira obwa serebu buno bukola mu maka era bukomawa Senga sanyusa okulaba nange neesiimye Mr. Handsome okusisinga ne ba Handsome abalala bonna ne ba Beautiful ne ba Kibo kubanga ekigambo Handsome nakyo kyokka kyetengeredde omuntu bw'abanga aba handi naye bw'ateekamu Samsung kati bagamba Handsome aba ayinamu Samsung zaagaba ekyo yogedde ya muhandi ekyo kituufu ate omukyala naye aba ne beauty naye waba tannafuna mwagalwa beauty eba beauty naye kati bw'amala okufuna omwagalwa we ne twongera ku ntuga nti ali beautiful. Senga tusanisa okulaba abantu abakulaba weeyanjule abandaba mbalamusiza nnyo mbaagala Senga Hamida n'amatovu Senga ebbanga ddene nnyo nze neebaza Mukama Katonda natandika obwa Senga ndowooza mu bufunze nga siweebwa bulungi kitiibwa naye paka nwanye nalemerako kikyembulira omuvubuka nti gwe bw'okonkona ne batakuggulira tovaawo konkona olwaddaaki ne bakuggulira Mukama naggulawo nemeddeko paka okutuusa Mukama lwatandise okundaga nti batandise okuggulawo era nga nja kutambulira ddala bulungi n'olwekyo omuvubuka alaba buli mulimu gwonna nywerera mulimu leka gukolako kitundu n'ovaamu bakasoma baba batandika okujja ng'ate awo wavaawo ng'ate oli mulala n'olwekyo ekyo nakyo abavubuka kibagambe Mr. Handsome. Senga oba Senga omaze mu bbanga ki? Myaka ngenda nga ndi serious mu kintu kino myaka ndoza gigenda kuwera 2 giyinza okuwera omwaka ogujja mu mwezi gwe sinaba kukebera bulungi nempereza ddala emyaka 2 ng'olwo njogera nga ntandise ngenda ku TV ya WBS nenkola ki nga ndi wano mu Buganda Youth Council bintu bingi nengenda mu kwesimbawo mu byobufuzi nembiwummuza wansi obwa Senga mbuluddemu emirundi mingi nti nze ndoza mu obwo obwa Senga katobanga nenga dokita kuba mmanyi nnyo omuntu ne bwe mba nze okusiza mu tulo mmanyi ekiruma omuntu ekimugaana manyi omukyala kyalina okukola nsanyuka n'abamu ababa bavuddeyo ne bafuuka abazira nga kati ekigambo serebu bwe kibonyaabonya abantu nkimanyi mu maka bwe kigabonyaabonya nkimanyi ate n'obulamu omuntu abeera atya omulamu mu maka alina okubeerawo ng'alabika bulungi nnyo ng'ali beautiful ng'emyaka gye boogera naye ng'omuntu tafaanana emyaka naye ennaku zino abavubuka n'emyaka gyabwe beeriko nnyo bombi emyaka n'abantu ekintu kikyamu ekyo nakyo nkirwanyisa. Senga njagala tutandikire wano olunaku olwaleero ku mulamwa gwaffe obufumbo bw'abasereebu mu wiiki eyewedde lwali lunaku lwakutaano amawulire ne gafuluma nga Rema Namakula asazeewo aviire omukulu Eddie Kenzo Musuuza bagwe bamanyi Eddie Kenzo nawe baguffe gwe tumanyi nga mukulu Musuuza n'asalawo agende atandike obulamu obujja ne Hamza Sebunya abantu bangi bajajinga Rema abala bajajinga Kenzo ne Senga n'obumanyirivu bw'olina Kenzo yavaayo n'ategeeza nti ebyapa ku Facebook gundi gye yawandiika ebyapa kaadi z'emmotoka n'abaana Rema yabirina byonna n'amugamba era abisigale ng'abiterese n'ensonga endala yalaga nti agumiikiriza naye abadde mugumiikiriza ekimala ng'alaga Rema talinzeeko era buli kaseera abadde amugamba I love you Rema nkwagala abantu
Rema atuse ekiseera n'agamba nti oba abadde ayagala mbaga oba so senga tutemeretemere mu nsonga z'amaka g'abaserebu. Amaka g'abaserebu ng'otandikira ku Rema ne tandikira ku Rema ne Kenzo mbenjagala ennyo bombi ate era ndooza nga sinaba kwogera na bingi ndi musanyufu kwekyo ekitambula ekigenda mu maaso nti baserebu batono y'ensonga lwaki ebizibu bitomera abantu abo eyo namba ntono bano abantu abalala bangi ebyo ebintu bye balimu Kenzo ne Rema abantu bangi ababirimu era Rema okusalawo okuleka Kenzo ayina bangi beyasumuludde ku ggwaje wewawo mulina mbalina abanenya gwe yafumbiddwa yatomedde nedda naye yawasizza Rema ayasazeewo mutwala gwe tumuyita ndooza omuwanguzi kuba Rema nga bw'abadde ne Kenzo nga babyogera bwe betyo mu ŋŋambo naye nga biringa byakujerega bimanyi byonoonedde abaana abo ebiseera byabwe eby'omu maaso ate bombi biboonoonedde ti abantu badde babitambuza naye nga kyosinga okusanga nganze ng'osanga omuntu agereegeranya Rema ng'amulaba nga atasobola kuganja oba omuwala atali muganzi ng'ate byonna abirina kubanga bw'obeera n'omwagalwawo simanyi lwaki babajajinga nako ng'abantu baboogerako ebyo bintu bya bulijjo bw'obeera n'omwagalwawo ekikubeeza mu bufumbo buli omu akimanyi bwe kiggwawo bw'okolamu ki oba ekitegeera bombi bamanyi ne Kenzo amanyi ekikuwasisa omukyala kiki bwe kiba tosobola kituukiriza balina okugenda era tewali ayogeddeko nti Rema mulwadde oba alina ekikyamu era teri anenya Kenzo nti mulwadde oba alina ekikyamu ndowooza ensonga gye tubanenya gye tuyinza okunenya ennyo ate nga bagizudde ne bagitereeza ye muntu obutamanya kyalina kukola eri munne okwekkiririzaamu kati omukyala nga ffe bwe twakolebwa ffe tulina bye tulinze ekiseera ebisinga Mukama tagamba nga nti omukazi agwe n'ekibanyi bw'obanga by'olinze tobifunye oba olina okutambulamu n'ogenda gy'onaabisanga. Rema yabadde mutuufu okutambulamu yabadde mutuufu kubanga omuntu waatuukira okuleka byonna n'aleka n'erinnya nga serebu akimanyi oyinza okugamba nti yabadde mukyamu. Rema ne Kenzo abaagala Kenzo bangi n'abaagala Rema bangi ne bw'obanga abantu abaagala nabalina enjagala n'eyekyenkanyi baawukanya ate gwe omulala oba oyagala ki nze nsomesa ku maka galina ebizibu ebisinga n'ebyo ebyaba abaana ekintu bufumbo tekitambulira ku kwogera linnya nti nze ndi mufumbo woono ebikolwa by'obufumbo bwe bivaawo mulina okwawukana kyabikolwa senga kyekikola erinnya obufumbo ekikola erinnya obufumbo kiwanvu kiri eri nabbali kisenge kyekiyimirizaawo obufumbo waabo mulimu okufumba mu oligino mu Buganda Kenzo yabeera afumbiddwa Rema naye Kenzo okufuula Rema mukyala we n'amudibya mu nsi ng'amuyita mukyala we aba alina okuba ng'akoze emikolo gyonna egimukakasaako omukyala oyo kadde mwaka osenga Kenzo okudibya Rema okutuuka omudibya omanyi omusajja okuyita nze nsomesa ku maka ndi mukugu mu ekyo okuyita nti mmidde oli mukyala wange n'akudibya mu ggwanga lyonna n'akudibya mu nsi yonna ateekwa okuba ng'akoze emikolo egikufuula mukyala we gyonna ng'agikoze senga abaana b'obuwala bakulaba bandaba besitulanga balwadde ne bagenda mu bufumbo bingi bijja batomera omusajja okuteeka ewaka n'akuyita nti mukyala wange alina okuba nga atuukiriza resources zonna ewamu akyadde bamutegedde mu buwangwa bwaffe bamumanyi nti bbaawo mu oligino y'enzikiriza y'eddiini bamugasse nti bbaawo oba okiwulira mu odiense y'abantu n'akola embaga akakasa nti ono mukyala wange era ono mwami wange ne bw'obanga ebyo byonna temubikoze gwe oba osuubira bufumbo ki senga omulala yandigambye nti Rema ne Kenzo balina omwana nti omwana tabagatta ekyo ensi yonna bantu beezaddemu nze ogwo gwe mulimu gw'ennimu era bw'oba onyumya ku muntu bw'oba otunulidde abavubuka ojja balaba n'abakyala abakulu agamba nti ono Mr. Handsome taata wa mwana era otegeererawo nti si bbaawe kubanga bwe wabanga olimu omuntu mufumbo agamba nti mwami wange n'omanya balina n'abaana 5 naye bw'agamba taata w'abaana abakkutudde ebyo ebintu birina n'amannya nziba neesiraba eggwanga lino lime kwezinganga ku bantu abatono ne litukosa
Senga Eddie Kenzo abadde aluddewo kuba mwana muwala ekidaala Rema Namakula mukulaba okuko mu mateeka nze abavubuka mwenna mbagumya ng'era nkibalaga tekigudde ku Kenzo ati si kwe kijja okusembera ati si kwe kyatandikira ebyo biruddewo. Bw'oba oyagala omukazi ow'amaanyi olina okukola ebimukusibako nga wuwo. Bw'oba tobikoze leka abalina amaanyi naze nga tubazeegezeemu bambale. Senga okaddemu bw'oba oyagala omukazi ow'amaanyi ng'alina erinnya kubanga abo abantu bwe mulaba mu ground mulinga ababatya abo bantu b'amaanyi nnyo bombi. Wakati senga waliwo eyaŋŋambye n'aŋŋamba nti Rema alina ssente mukyala mulungi alina erinnya aba muzibu wa kumanejinga. Singa abadde ng'amusobola naye omulenzi nga bw'omanyi ekitonde ekisajja nti kinyooma ekikazi. Ebyo ebintu kunyoomagana kye kibaleetedde ekyo. Naye ate batugamba omusajja yasooka okuva ewaka. Ate bwe muba mubimanyi kati mubavunaana ki? Kye nagambye nti senga omusajja anoba. Banoba ennaku zino tewali kitasoboka wano. Ziba mpisa mbi za muwala oba? Bingi. Abantu bekola ebintu ebyo kati nganze omukugu mu ekyo. Sobola okutegeera emikono mwoyise nabaani abaakulera okusinziira by'otukolera mu lujjudde. Ne ntegeera nti awo waliwo pain. Bwe yakulira ne gye yava ne gyazaayita. Aye n'ekirala kino kujooga. Nze nnyina enkola gye nnyinnyonnyola nti Kenzo ne Rema babadde bamukwano. Ninga tibamalangayo ebikolwa ebibakakasa nze mmida nsanyuke nti abaana bafumbo bali awo. Senga bikola ki? Kubanga buluwo okwata n'abalala balina abakyala abalabika obulungi be mutabasibeeko natti nanjegere temujja basiga laavu. Kasobola okugejja buli kintu kya laavu kikula. Bwolekamu akatuli kagejja. Bangi obalaba ne balina abakyala baabwe baserebwa abamu sijja boogerako. Naye nga bye mulina okukola mugguse ekintu ekyo babe bakyala bammwe mwabivaako. Senga kino kyoyogera kigenda kuleetera abakyala okukaka oba n'okuteeka pressure eri babba baabwe okubakaka embaga. Ate nga bakaka ekyo olinga atiisa. Ne Rema tiyakase Kenzo yadde tasobola mukaka. Abakyala bajja kufuna abaana abawasa embaga. Guno omuze gw'abaana abalenzi okubeera nga abaana bafe abawala mubafuula binaabiro. Kikyamu kyogeza bukyala sikyogeza mutima mubi kubanga ne Kenzo alina omwana w'omuwala era Kenzo naye alina maama we Kenzo alina bannyina. Bannange bino ebintu bino tubijje mu lwali tube serious nga tubyogerangako. Omuntu bw'aba omukyala wo mukolere byonna obimaleyo. Tewaliiwo muntu buli muntu anenya lwakubanga kati eggwanga lino nze obukyayi bitandika kubeerawo. Ntegedde nti abantu tebamanyi bakyatwetaaga. Ne buli amanyi talina gwanenya kwaba abaana ababiri. Babadde ba mukwano naye baale mu kwetegeera. Senga mukulaba okuko. Rema agumiikiriza ekimala. Ate ogumiikiriza kyeki yagumiikiriza dde omuntu wagumiikiriza okuzaala omwana emyezi 9 n'otamulaga mu nsi. Kyono ye maama w'abaana nzaalidde n'omuteekako okumuwasa embaga kintu kinafu. Oba omusajja abadde kati abo ababiri kyeggambye nti balina ebintu bingi nnyo bye tutaagala tusune. Saagala kutiisa balala. Abo ne banditugambye nti maama Midane bwe nandibadde nze nkulembedde embaga ya Kenzo ne Rema. Yandinemye olowooza okutuusa. Yandinemye okutuusa. Kyogamba nti baalemwa ssente eziwasa embaga ze zaababula. Oba emikwano egibayambako okuwasa embaga gye gyababula. Kenzo ayinza okuba abadde ateekateeka omukolo ogugenda okwogeza abantu akaamasenga. Ssente nga sibe bakola. Kuba ebyokufaayo byonna abaana abadde abafa. Kubanga abavubuka mulina okuyiga. Omukolo omukwano masavu bagulya gwokya. Omukwano masavu bagulya gubuguma. Ate omukwano butiko bw'ojja tonyigiriza. Okitegedde ebyo ebintu babizanyiramu buli muntu awe munne gap. Basobola okuddiŋŋana ne beefumbirwa kuba mu busiraamu omuntu wamala okufumbirwa osobola okuddamu n'omwagala.
no balina okwekwata obulungi temulimu na nsonga etubeezaawo mu nsi kujjako nze ne Bazaleema nti alina abawala bangi nnyo babakyala bajje ku ggwagi balina abantu b'amannya manene naye nga tebakoze binene bibasuubirwamu ne Kenzo ne mwebaza okuba nti ensonga yazikutte ekisajja kikulu ekyo mwebaza nnyo obutaterebuka n'akwata ensonga kisajja kikulu naye amanye ne mu nsi abalungi bangi bazaalibwa era abakuba yandiwasizza mu busiraamu osanga yandiwasizza bano babataano naye ensonga buli waali maaso njole. Waliwo ensonga Kenzo gye yayogera ku Facebook senga gye njagala ontangaazeemu nga gwe senga muntu omukulu. Kenzo yawandiika n'agamba Rema ebbanga lye tumaze ffenna gwalina ebyapa by'enju gwalina kaadi z'emmotoka gwali amaalu gwabayina n'abaana bonna n'egundi z'abaana zonna n'empapula z'abaana biki gwabirina. Ne wabaawo munnamawulire omu agezaako otugamba n'atugamba nti Kenzo yali ategeeza Rema kwata ebintu byange byonna obimpe mbu asomera amawulire mu bbaasa mbu omukulu ayinza okuba kekyo yali agamba senga kisoboka okubanga y'ensonga. Kati kankunnyonnyole nze nange ondaba wanaamida nze sifumbirwa byapa bya nnyumba sifumbirwangako fulaati sifumbirwa benzi mu parking nfumbirwa muntu ku muntu. Kikuzzaayo ku kye nasoose nti abantu bakulu ne bakyatwetaaga tubasomese obufumbo si byapa era tolina bw'oŋŋamba nti ffe gye tuzaalwa ewaffe tuvaayo teri byapa. Si byapa sirinya si sereebu. Tuvaayo teri byapa oba Rema gye yazaalibwa teri mmere oba gye yazaalibwa ekyapa kitandikidde ku Kenzo okikwata tetufumbirwa byapa na nnyumba era ye Kenzo mwebaze ensonga yazikutte ekisajja kikulu ekiwasisa omukazi era ekikufuula bba w'omukazi akimanyi kyekyalema baawukane n'akituukiza yajja okuba bba w'omukazi oba omukyala w'omwami. Senga abakazi abamu bagamba oli mwavu nnyo sigenda kwagala bw'obeera ne ssente nnyingi ate n'ofukasinga ku kukola n'omugamba leka tusooke tukole bino kwanjula simanyi mbaga binajja nga tukozeemu nga bagamba tobawabudde kati abakazi baagala ki? Nga bwe mulowooza naffe twebuuza nti abaami baagala ki? Kati oba yali ayagala mwavu abadde naye nga mwavu era n'amuzaalira Rema talina kyatakoze kyomuvunaana abadde n'omusajja waalinnya bonna ensi bwe yaayaanira era mu bwavu n'agumiikiriza n'amuzaalira ne batuuka n'okutuuka okuddira eby'omu nnyumba nga babiyimbamu ennyimba bonna ne beddamu oba okiwulira kati ne bamaliriza abavubuka mulina endowooza ey'ekiyaayo nti bwewasaamida n'omuwa ebyapa kyova olaba n'ofumbo bw'abavubuka bufa aleeta benzi n'agikubaawo mu maaso n'amanya nti omukazi ke muwadde benzi byonna bikoze eki biteredde naye nga ne wakitaawe w'omuwala waliyo benzi naye era tibyaterera yajja n'akunoonya. N'olwekyo mumanye nti obufumbo si aseti z'abantu mu nnyumba obufumbo omukwano kintu kirala bwe gubanga kintu kirala kyekyabalemye gwe ne bw'onannyonnyola n'oyogera n'osika akalabirwamu n'osika enjuba n'oweta n'ekka wansi n'ekalirira ng'omuliro obufumbo bw'abali ababiri nga bo tebuliimu ekibuyisa obufumbo buli omu tumulagira akwate ekkubo lyanoonye gye buli. Rema gundi Kenzo ajja kufunayo gwawe ebyapa atuule amuwe n'ennyumba ez'akalina atuule ayimbe bulungi nga serebu mu nsi yonna oyo mwana muwala atuule eyo saddaaka bw'enaaba gy'eri ajja gifuna ne bw'abanga akimanyi nti ekiwasisa omukazi kye kino buli gw'ata akikole kajja kukoma ku kwokya ng'enfumba etalidde gw'anaasinkananga tajja kuba naye. Njagala abantu mutandike ng'okugyamu emiramu egituyamba nti omukyala bamuwasa kukola kino na kino kyennyina omukolera bwe kigaana mwagala akole ki? Bangi bali mu bufumbo bw'abagagga nga abasajja namuwe emmotoka namuwe ennyumba aliwo n'omuzannyo gwa mikwano gyange gwe bazannya entunnunsi n'agamba omugagga taweeweeta ekyo kintu ky'okuweeweeta kijyamu ssente mmeka kyekibadde mu bufumbo bw'abali. Omwana mulenzi oyo bw'aba azannya ebintu ezo zipati abantu bazibuusa amaaso neefe abasomesa nga tusisinkana abantu tuzigenderako abavubuka wabadde olina ke wayogedde wagaye nti nno omuwala mu butonde ssente birungo ssente si yeraavu
sente birungo ate wano mu nsi abantu balemeddwa okwawula abalina laavu n'abafere omuntu asobola okujja nga ye yakoowa entambula embi najja atambule naawe nga ye ayagala abasajja abamanya baboogereko naye ng'ekyo si kyebwe bufumbo obufumbo kukkiriziganya muntu na muntu ne mwekkiririzaamu kati bino ebirungo bya ssente n'amannya gano ge tufuna mu nsi ne byeyongera mu bufumbo naye nga bwo butambula munda era bino byogamba omuwala ngambye mbusooka okole ssente ompase aba naye aba alindirira anoonya eno n'eno naye gwe awasa oyagala ki senga waliwo ensonga ezimu ezitusukako ng'abavubuka ne tugamba nti oba abawala nabo baagala ki oluusi kati kankuwa example senga nga tuggyeko ssente tuggyeko ebyobugagga mu bufumbo njagala otumenyeremenyere otugambe nti singa oba ne mukyalawo ng'okola kino tiiki ssente teziriimu ogambe nti omuvubuka omulenzi kolera kino mukyalawo tiiki ebisanyusa abakyala bye twagala kisookera ddala mu bufumbo bw'abantu ababiri bulina okuba mu mukama eddiini namba 1 ekikimu ekyokubiri omwami kyalina okukolera mukyala we kyekisenga okulaba nti bw'aba alima olubimbi ne lugguka bibiri n'aluggusa sikoma wakati emmotoka evumbeera eba okoma wakati manya toyina mukyala ekyokusatu empuliziganya nkulu nnyo mu bufumbo bw'abavubuka n'abantu abakulu netiwaaka teriiwo n'ogamba munno ti madamu tosobodde kubaawo olwaleero mu buno obudde naye mukyala nti nkeereye wano ndaga wano waliwo endowooza abaami bwe tubayita okusoma temukkiriza naye abaana abalenzi tebeetonda titeboogera bulungi n'abo abakyala balina emmaka omukyala abeera mu maka ng'obufumbo bw'obulabo bwa Kenzo ne Oloremi nga bali sitaaka nga Lemi tamanyi musajja kyayiiya naye nga weebali lwe yennyula najja n'alimamu akalimbi k'omu makkati akamu batakagusizza n'alimamu n'amanya nti amutadde mu nnyumba nnungi aweereza buli kimu n'atuma ab'ebigaali ne baleeta emmere be yafumbirwa senga n'engambo zaafulumye nga zigamba ne Rema naye yazimba ennyumba oyogedde ku kya communication yazimba amayumba nga tabuulidde Kenzo anti empuliziganya kati olwaleero empuliziganya ebulya n'abantu abakulu balina ebizibu ekirala ekisinza okwonoona obufumbo abaana abalenzi tebeetonda basobya nnyo oyinza okutambula n'abawala nga 7 nga mulimu baganzi oluusi temuli ovaako ki bw'ogamba mukyala wo ono gw'oyita mukyala wo gw'osibiddeko oluwuzi n'omugamba mukwano nsonyiwa kino na kino kyabaddewo mpuliziganya ne bwe tunaakola ebintu ebirungi ze ntunda eddagala nkola ki naye nga bano benguza tebalina mpuliziganya ebafuula bebbo nti bagatta emibiri n'emyoyo ebintu ebisinga tebigenda kutambula senga waliwo akantu akalala ke batera okutugamba ku bakyala akaluma abakyala emikolo gino egy'okwanjula embaga giruma abakyala ekisanyusa omukyala kumutwalako ku mukolo nga mulimu ennabi byebimu ku bikolo amaka mugenda ku mikolo omwami n'omukyala ne mutuulamu ebyo byabanafu kwekwasa ate emboozi ezimu ez'abanafu tuzireke mulowoozesa nti ono badde tebamutwala ku mikolo kyekimunobezza nedda waliwo embeera nga nze ne bwe mba sigenze ku mukolo naawe nga ndi mugumu nti gwe mwagalwa wange ng'era buli lunaku olukya ku nsi buli muntu oba alina abaagalwa 100 alina okulaba nti buli mwagalwa alina obudde bwe bwayogerezeganya nayo naye empuliziganya ku baami nafu nnyo si ku Kenzo yekka Kenzo ayinza okuba alina ebyamulemye naye kino ekintu kyabwe kituyambye tufune bwe twogera ku baatulemedda alina ebyamulemye ne twogere ku baatulemedda senga twogere ku mikwano gye tuba nagyo mu bufumbo Rema ayinza okuba nga emikwano gy'abadde nagyo mikwano gy'abakyala bakulukulumuko bakyala ate nga Kenzo alina emikwano gy'abavubuka baani abo obamanyi abavubuka kiyinza okuba nga nakyo ze zimu ku factors emikwano gya Rema gibadde mirungi yandibadde yanobadda kuba yandibadde yabalagadde omusajja waawo balina bye bakookera naye emikwano gye gibadde mirungi emikwano gya Kenzo gye gitabadde mirungi gyalina okukyusa kubanga gyandibadde gyamuzimba dda nti keeke ereme kuva mu ngalo ekole ki egwe
ne babadde bamugumya nti nga gwe nga bw'oli musajja ng'oli w'amaanyi olina n'erinnya omukazi akunobako ng'alagawa tekiri ku Kenzo yekka naye n'abasajja abalala be mulaba ab'amaanyi batulugunya bakyala baabwe mu nnyumba nga balowooza nti emikwano gino gye balina omanyi gy'emikwano gye giriwa tugyogereko emikwano gy'abawala nze gyantamadda gidibya budibya muwala egimu kyovola giringi ebazizza tiyandibadde osanga yeekoladde ebintu naye tugamba emikwano gye gibadde mirungi singa Rema mukwano gwo nze simuwalana naye siri nnyo omuntu ali ku lusegere wabula ate nga abaamulera abazadde be ndi waabwe nnyo nange benzijjako idiya zonna ezisinga suubira nti Rema nange tulina we tugattira we tujja idiya nga mwana wange ate nga mukwano gwange nga benzijjako mikwano gyange abantu be kubanga mu nsi nze nnyina abantu bangi be sinayogerako naye nga bankoledde ebintu ebirungi okiwulira gwe otunuuliranga omwana omuwala ng'alina bbaawe nga bonna ndooza be baserebu be tubadde tulina ennyo ab'amaanyi abali mu mukwano nga bali mu kintu kimu naye nga esente basobola okujjuza hoolo zonna n'obuuzo mu mubulamu abantu 5 ababeera ku Serena ne bakola embaga naye omuwala n'aguma n'agaba batankoze embago batakoze eki n'asirika abadde mu bamikwano gye gibadde beautiful egyono omulenzi gy'emibi ate nze kyendowooza ku mulenzi ono ayinza okuba talina na mikwano misajja ng'alina mikazi bw'aba alina abasajja alina abavubuka be benkana ng'omwana ngono ow'obulenzi gwenjagala ennyo beautiful handsome nga ye alina be benkana nabo naye nze kyesikaabira nnyo Kenzo tasobola kuddiba nti Kenzo yaddibye abuliddwa omukazi tekisoboka newe waawo tajja kusanga afaanana Rema obutagenda musinkana Rema byali 2 naye n'abalala ajja kufuna abalungi oluusi okusinga Rema ekyo kyangu senga ng'owumbawumba njagala abavubuka anaddala ku nsonga zaffe ziri ez'omu kisenge abavubuka obeere ng'awo babuulira akadagala akapya k'oyinawo na biki ebiri mu stock tusibule njagala abavubuka mbeebaza nti byonna byonna ebipya mbirina tusobola okwogera okwekolako naye saagala mufuuke abalimu olubimbi olumu omulima nabbimbi ng'enkya taddira ebintu by'omukwano biba byakulima ddeyire so si kulima nabbimbi oyo abaamu lwalumu naye ng'olima ddeyire ekirala abavubuka mu bintu by'omukwano muno mulimu obuyonjo bube bw'amaanyi kyenyiza ndowooza okugamba ku baana ab'obuwala nga omuwala bw'asirika nga mufumbo nze ngamba abaana abawala nti okuyomba mukuleke kuba buli muwala ayomba ojja kusinkana omwami mwavu omwami yenna gwe bavuma obwongo bw'okukola emirimu abuteeka ku kumuvuma n'atasobola kutambula naye ngamba nti abaana ab'obuwala nammwe munoneeyo waliwo kaliva tukasobola okukanywako stress n'ekuva ku bwongo n'olowooza bulungi n'osalawo kyenkanyi aye ne bw'oba okukola ekisaawe nga tokinyumirwa kuba abakyala mu complaining nga saagalira ddala bw'oba toyagala waliwo kye tusobola okukanikako n'ofuuka ayagala n'ova mu kkanika n'oyagalira ddala n'olwekyo omukwano mu nsi okubaamu tulabye guli ogwalaavu ogwalina ekisenge ne kivaawo ne gwasigala guno ogw'omulujja ne baguwalaawala ne gulema naye mulina okumanya nti waliwo n'omukwano ogwa famire zaffe nagwo gwandibadde gw'amaanyi mu mmwe abantu abakula nti omuntu famire bw'ekwagala maama wo n'akwagala ne bakadde bo naawe n'obaagala ebintu ebingi tosobola bigwamu kubanga buli lw'otuuka ng'okola ensobi oba ne gw'olumirwa nogamba mami wange anaalaba atya taata wange anaalaba atya oyinza okwesanga nga togudde mu nsobi bano abaana baffe bombi kuliko alumirirwa abazadde be kuliko atalumirirwa kyevudde mulabanga ensobi ate n'ekirala osanga bonna abazadde baafa tebalina nsobi naye obuzibu obuliwo nti ekintu kye baguddemu be baserebu abasoose naye nga abalala bonna era mbagumya Kenzo ne Rema temwerumba musigaze ogwo omukwano gw'omulujja naye kiri ekiyimiza obufumbo bwe kiba kivuddewo tusigala nga tuli bantu abatonde ng'ate tujja kutambula naawe omuwala alaba nga naawe oli mu mukwano ng'ogwabo ng'oli muwala kyekiseera oveeyo obeere kopeni osobole okufuna akwagala ono asigale nga mukwano gwo naye alifuna amwagala n'atambuza tusobola kubeera bwe batakwagala kuba tukula nga buli kimu eka gye ekiri naye ng'ekitali waka ye mwami omwami nga taliiyo
kati omwami olwokuba taliyo omwami bwagaana okukola ebimufuula omwami nolwekyo genda ofuna omwami eyali omwami omusigaze nga mukwano gwo ensi ejja kutambula. Senga abantu bawe ennamba akwagala n'ayagala eddagala lyo. Njagala Senga Hamida 0772 48 87 79 ne 077 ne 0701 0701 48 87 79. Mbagala nnyo era mbagalira ddala Mr. Handsome n'abalala mbasabira buli olukya Mukama abawe nnyo amagezi n'okumanya mukole emirimu gino bulungi tokolera terefayina wabula weekolerere nga gwe Mr. Handsome. Obuzibu abavubuka naddala abamu abali mu bufumbo banoonya nnyo bafuuka babitiibwa naddala abaana abawalo babakyala ayagala kufuula ayagala bamutegere nti mukyala wa kitiibwa naye ng'ebimufuula ow'ekitiibwa tasobola bikola. Musooke munoonye ebibafuula bw'ebitiibwa musooke mwogere ku kitiibwa. N'abaana abalenzi ekikufuula omusajja bakute bakuwa ekitiibwa sooka onoonye ekikufuula ow'ekitiibwa olyoke onoonye ekitiibwa mu nsi. Ne bw'onoonye ekitiibwa mu nsi nga gwe ekikufuula ow'ekitiibwa tokikoze ojja kusigala ngaawo buli lunaku ng'oweebuuka. Okay. Senga ogambye eddagala eririwo kati ssaawa zino eriri kata eryoyinawo lyaki naki? Sweetener likola ki? Bayita muwoomya biki. Tulinawo smart abaami. Smart wire? Ya. Tulinawo liver, water, muggwa n'ogusimaawo kumpimpi. Tulina katayiti. Ebintu bingi byonna bye twogerako n'ebya skin. Okwerabirira omubiri nga muyonjo nga mulamu naye nga mu byonna kyensinga okwagala gwe buli andaba omuvubuka musooke mudde eri Mukama Katonda bwe munaabeera eri Mukama buli kimu kisobola. Luno olulimi lw'enjogeza lutonzi luvumula ne luwonyera abamu abangi mujje wange ne twogera bwogezi naye ne mubeera bulungi nnyo ne muwona. Mbasaba mube ba mikwano gye ndi mujje twogere buli lwe mbayita mujje tukuŋŋaane ffenna wamu tuwone. Okay. Alan Cruz, Miss Handsome, bwentyo bwe mmaliriza show y'olunaku olwaleero tubadde ne Senga Hamida. Njagezangako munoonya ku nsonga ez'enjawulo abavubuka tubenga tubaako n'ekyokuyiga abakyala nga bano abakulu we babeera mu society temubatwala for granted beeyambise osobola okuba nga ate omufunamu ekyennyininyini ekiyinza okutwala mu maaso. Bagamba olweyo olukadde lwe lumanyi okwera ensonda. So atubuulidde gwe omuwala ategedde alondamu ebikuyamba ogende mu maaso naawe omulenzi ate alina ky'otegedde alondamu ebikuyamba ogende mu maaso. Subscribing awo wansi awo ensonga zisigale nga zikyagenda mu maaso. Tukyakuleeteranga abantu bangi weebale nnyo okundaba ku BBS Fine ffe tuliko essaawa zibeera 3 okutuusa essaawa 4 ne 19 olunaku lwa mukaaga. Alan Cruz wamu ne Divosh bwe tubadde olunaku lwaleero ku Celebrity Track musubscribing musibe bulungi mweraba. Celebrity Track subscribe.